kusomero kyolina kye wayigayo okujjako Napoleon Bonaparte obadde ogamba ne Mississippi. If 1, if 2, if 3, if 4. Had I had ne question tag. Sibe wayiga mu luzungu? No sooner. No sooner had I than. Shortly before, ebyo bye wayigayo. Kati creativity yavaawa. Kubanga bakwatanga ne bakupa abalekera. Ngala aje tinaku zino tulina ebizibu bingi. Omwaka kyamagala. Tulina ebizibu bya kafeero, tulina ebizibu by'abanyodi, tulina ebizibu bingi. Naye kati omwaka ono twakatandika ate simutuwe ng'osembayo kasika tugambe forces. Kankuzeeyo emabega lwaki then okkiriza omwana okudda ewaka ne homework namba 5 kiraga nti you are a 21st century learner. Yes. It shows that you're ready in the new century. Ndi mu 21st century. Kubanga bagamba omuntu yenna gw'ogamba ekintu ng'awuliriza n'amatuuge womala okwogera 75% bijja kuba bikoze ki abyerabidde. Naye omuntu ajjayo n'awandiika abeera serious kubanga aba tagenda kwerabira. Njaga leero tusomesa ku new curriculum. Kati nchuzinze okusomesa new curriculum manyize ndiwo w'abaana. Basobola okumpita senga w'abaana omuntu alwanira abaana. Yes. Kati ekintu ekyo ekyokusoma ennaku zino kireese a lot of contention mu bazadde n'abaana. Ate nga abazadde bawolereza basomesa mifo ky'okulaba abaana basympathizinga n'abasomesa ne bateeka pressure ku baana. Ate nga bagamba n'abasomesa nabo kino ekintu bonna babitandika dda. Kati gye mutula ne mugamba abaana b'abazungu babeera confident babeera ki bo bayingidde dda mu 21st century. Ffe tukyali eri. Kati 21st century eyo neegamba omwana tulina musomesa bigenda mugasa ensi gyegenda. Si Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte teyandibadde mubi kubanga ebintu bonna bagamba ekintu kya 21st century kigamba olina okunyonyola lwaki ekintu kino limu kisomesa mwana. So kati katusooke tugende ku ki ekiriyo. Kati erinnya erirala erya eyo 21st century gyemuyita new curriculum bagiyita skilling methodology. Erimu skilling methodology. Era omuzadde yenna bw'agenda ku googlinga the 4 C's or the 5 C's. Mujja kubeeramu creativity, communication, critical thinking, mulimu ne digital literacy. Kati kasi akalala nkabalekedde. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
By the way, and what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Obuya. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuguka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi sajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away.
But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyiira $10,000 yebye $15,000 ku gate ate badi $10,000 ate meza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'ettaano wereza endala Luwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Minnie. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma Real Time with Mimi Shamimanda lyerinnya lye nedira mutima omuyanja waliko Executive Media subscribinga likinga bomala osharinge aba Bashal Tours and Travel balina umra eya July esente ziri $1,400,000 tebalina we bayimiriza abantu bagenda ku umra kubeera nga ate bagenda olw'Ebola ensi endala waliwo ezayimiriza nga Dubai naye abagenda ku umra bagenda so togaana okuba nga osasula akasenteko n'okateekayo mu Bashar Tours and Travel n'obeera nga ate ogenda ku umra osobola okubeera nga otwesiga tukusuza kumpi ne Haram totambula nnyo nga abalala gye batera okubeera nga ate basula ate bo aba Nile Agro Industries Limited balina butto omulungi sabuni omulungi kosa n'engano ennungi ebintu byonna ebikola ewaka byonna babirina ekirungi ekiriwo nti by Uganda build Uganda enaku z'omwezi nga 11 September Grace Nakimera agenda kubeera ku Serena Hotel Kampala tiketi za $15,000 emmeeza ya $3,000,000 saagala mubeere awo ate mubeere nga musubwa ebivulu byazzeemu ate ye omukyala Irene Namatovu naye ali ku Serena enaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omunaana 2026 obuyimba bwa Irene mwenna mubujjukira ye mukyala ndowooza akyasinze okukolima mu nnyimba zonna ennyimba ze yali akolimira basajja ennaku z'omwezi 21 ogw'omunaana twesange ku Serena tuwagire Irene Namatovu ate ennaku z'omwezi 28 29 3 tugenda beera ku Media Hub ku Tirupati Mazima Mall nga tuli mu Hijab Nation funa mangu omudaala go tulina Halal Expo
funa mangu omudaala ago njagala okwebaza mwenna tetunnatandika kulanga naye teasers zokka zinda ze nti muli serious emidaala mugiguze kati ate bwe ntandika okulanga mu July ono atandika essaawa yonna so njagala okubeera nga mbeebaza okubeera nga ate muwagidde ndi wano eno ne Hajat Rahma nga ate akuyambako ku mwana wo n'okumanya biki bw'olina okuyisa omwana gwe goyitanga omwana akulemye so olunaku olwaleero Hajat yatusuubiza okutuyigiriza new curriculum nazze n'ekitabo kyange kubeera nga ebintu bimpitako nazze n'ekitabo kyange njagala ebintu bino mbikwate bulungi so Hajat salamu alaikum. Wa alaikum salam. A very good student of yours. Yeah. Kati ekyo kyokoze kiraga nti you are a 21st century learner. Yes. It shows that you're ready. Yeah. In the new century. Ndi mu 21st century. Kubanga bagamba omuntu yenna gogamba ekintu ng'awuliriza n'amatuuge. Womala okwogera 75% bijja kuba bikoze eki abyerabidde naye omuntu ajjayo n'awandiika abeera serious kubanga aba tagenda kwerabira. Njagala leero tusomesa ku new curriculum. Kati nchuzinze okusomesa new curriculum manyize ndiwo w'abaana basobola okumpita senga w'abaana omuntu alwanira abaana. Yes. Kati ekintu ekyo ekyokusoma ennaku zino kireese a lot of contention mu bazadde n'abaana ate nga abazadde bawolereza basomesa mufo ky'okulaba abaana basympathizinga n'abasomesa ne bateeka pressure ku baana ate nga bagamba n'abasomesa nabo kino ekintu kibalemye. Kati tutandikire ku kigambo ekyo new curriculum. Eyo curriculum si nti mpya bagiyita 21st century skilling. 21st century scaling. Yes. Jukira mu 19 bwe twabalanga 19 twali mu 20th century. Kati bwe twalda mu 20 ne tudda mu 21st. Tugitambuddeko emyaka emeka student Zubeda? 20 2021 22 23 tandika ku 201. 201? Yes. Tandikira kubala ku 201. Mama nga mingi. Kati ekitegeeza tuli mabega emyaka emeka? Nga myaka nga 26. Yes. Kati ndozo tandise okulaba gye tugenda. Nga yajja dda. Baabala bonna babitandika dda. Kati gye mutula ne mugamba abaana b'abazungu babeera confident babeera ki? Bo bayingidde dda mu 21st century. Ffe tukyali eri. Kati 21st century eyo negamba omwana tulina musomesa bigenda mugasa ensi gyegenda. Si Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte teyandibadde mubi kubanga ebintu bonna bagamba ekintu kya 21st century kigamba olina okunyonyola lwaki ekintu kino limu kisomesa mwana. So kati katusooke tugende ku ki ekiriyo. Kati erinnya erirala erya eyo 21st century gye new curriculum bagiyita skilling methodology. Erimu skilling methodology. Era omuzadde yenna bw'agenda ku googlinga the 4 C's or the 5 C's. Mujja kubeeramu creativity, communication, critical thinking, mulimu ne digital literacy. Kati kasi akalala nkabalekedde. Aje tinaku zino tulina ebizibu bingi. Homework temukyamwagala? Tulina ebizibu by'akafeero, tulina ebizibu by'abanudi, tulina ebizibu bingi. Naye kati omwaka ono twakatandika ate simutuwe ng'osembayo kasika tugambe forces. Kankuzeeyo emabega lwaki then okkiriza omwana okudda ewaka ne homework namba 5 ekiro. Kikyoba omusomesa? Omwana talina kukola homework. Kati olaba mu new curriculum bakubuuza lwaki owa omwana homework. Ate omwana asigale ng'obwongo bulivayizinga. Nedda. Homework ayina kuyigiriza mwana skill ya self drive. Nti bw'ova ku ssomero ne bakuwa assignment osobola kwetuma n'ogikola. Naye abasinga ku masomero kye bagikozesanga
gundi syllabus completion ebiganyo ebiremye mu class babisindike waka kati yeyo curriculum eri eyo eya 19 nti kubikraminga kati tutandike ku esooka critical thinking Zubeda abantu simanyi oba okifunyeko wafunako obuzibu kati nga gwe yo creative you have tugamba kati gwe obuuse box yaffe you are out of the box you question the narrative okutuulaawo n'okwata social media n'ogiyiya n'okola something like this no like you bring different groups together and you're doing all of this just by what is in your head. In short, you create in your head. But towachiga kusomero. Wachiga kusomero. Binayiga sinaba bikola nnyo. Kati wetubala kusomero choina kye wayigayo okujjako Napoleon Bonaparte obadde ogamba ne Mississippi. If 1, if 2, if 3, if 4. Had I had ne question tag. Sibe wayiga mu luzungu? No sooner. No sooner had I than. Shortly before, ebyo bye wayigayo. Kati creativity yavaawa. Kubanga bakwatanga ne bakupampinga. Nga the purpose of education era nga bagamba abasomesa abo basomesa. Si kyekyo. Era omusomesa yekasitajja mu class n'asomesa n'abawa notes okuva wano paka wali nga bagamba musomye. But has learning taken place? No. Teaching has taken place. Kati creativity y'omwana nebeera nga teriyo nga toyina kooyiya. Watulayo mu class walinayo ku chance yonna wafunako okuyiiya. Tewali. Twalina nga tikyasomese tuddeeka. Ate tikyasomese okuyita ekibuuzo olina kuddamu tikya byakoze ki? Byakugambye si kyekyo. Tikya byakugambye kati n'olabanga creativity tewali. Era bwe tubeera mu creativity tikya yaleeta oluyimbo. Welcome namwe ne mudamu welcome. Lubeere oluyimba ajete. Baluyita ki? Lubeere luyimba. Lubeere luyimba? Baluyita luyimba. Oh, okay. Luyimba. Si luyimbo. Kati. It is okay. Kati creativity eyo ojjukirayo mu kusomero lyammwe omuntu gwe ba teacher bagamba kati lero class come up speak day. Class yegenda okola skit eno. Tugisanga weeri. Mugisanga weeri. Kati ne tusomanga aba English bakola luzungu abatalumanyi bakola math nga tewali kigatta makati. Kati Zubeda njagala kubuuza singa teacher wo mu class yakuzanga kebbali n'akuyigiriza creativity eyo ate wandibadde otya? Kati nandibadde kafulu nnyo. Wandibadde otya? Okitegedde? Wandibadde osobola okutuula n'olowooza. Kati Zubeda kankubuuze gwe rate gy'olowoozako ne mutabani wani asinga muno okulowooza? Ajati yakola ki? Anedda tubeere gundi kubanga kati emirembe gitambula. Ono omwana alina exposure. Alina exposure to a very creative mother. Alina exposure gy'olina. Okyazaako abantu ba mixinga nabo. Kati osobola okugamba nti gwe n'oyo omwana mwebamu omwana akusinga. Giraba. Okitegereka kye nkugambye nti kati curriculum erina okujja ng'etegeka mutabani wo ate ye acreatinge. Kati si mu bubi. Mutabani wo kati asinga basomesa be in the ski mugundi mu aspect ya yamukubanga amukolektinze. Kubanga kati omwana kati eyo yekyo critical thinking ne creativity ebyo bye mbadde nkugamba nti omwana atuula n'alowooza ku rate ya exposure ye. So omwana wo Zubeda tagenda kulowooza kyekimu n'owange. Tasobola kulowooza kyekimu. Nze abaana bange bagenda ku ssomero ne bafuna obuzibu n'oluzungu ku ssomero. Lwaki? Anti boogera oluzungu ze lwenjogera. Oluzungu lulutya? Lulungi muko. Naye kati batuka ku ssomero ne bagamba nti ono mwana kati omwana owange asobola akosa ebigambo nga byenkosa. Teacher mpereza report nangamba nti omwana wange asobola ku identifying entebe. Namugamba ayawula sofa from city from beach chair kati ongamba blackboard. Obochegede kati Zubeda omwana wa ayawula amanyi cameras amanyi gadgets. Yes.
kati olaba nti bwetutuula ne tugamba name the gadgets ne bamutekerawo TV efaanana nga microwave baba bamusomeseza bate bamusomeseza baba tebalina bye bamusomesa kati kyekyo 21st century nti tugenda maaso na kuyamba abaana nga bwe bali kati eyo si critical thinking omwana alowooza atya maze okulaga nti owuwo ebikwatagana ne technology ajja kulowooza ebitukwatagana ne social media ajja kulowooza nze owange ajja kuba alowooza in terms of language oba kufumba oba kukolaki kati omuntu ayenda okulowooza bya abantu abali exposed nedda kanku example wali waffe waliwo omukyala muyita mama Fahim alina akaduuka alinawo omwana walinga 7 atunda ku mudaala gwa maama we ne omuwa omutwalo nakuwa karoti biki nakudiza change naye oyo omwana mathu wa pitu amugwa. Does it make sense? Nti omwana gwe bawo omutwalo na balance nga namanya karoti za 2 gundi mudiza ebbi atomanya abantu bafa bomugeto bagula karoti ya 5 akanzaali ka 2 obuto bwa 3 amatoke ga 12 green pepper wa 5 nakwata balance at 7 lwachagwa kubanga teacher bajja mu class teacher agenda basomesa 1 + 1 equals 2 2 + 2 equals 4 aja tebadde akola ki onkulabye kale 4 times 4 16 olaba aja titoyinza konsobaza mwana wange kinayinza kirabe maaso eyo kati ezo kati netudda tumaze creativity tumaze critical thinking netudda ku communication okay anji nya abantu abatasoma otekeko ka collaboration wagambye fo anti zezo wayombye nnyo ne katika collaboration nkakubuulidde kali akalala kali digital literacy ate creativity kati communication niki collaboration communication Zubeda njagala ojjukireko di tikyawula kuwa chance oyimire mu maaso ga class oyogere discussing ekyo nakifunako wotya mu secondary kubanga wali batikyabaeranga busy nagamba gwalabamu omugezi waba ina jalagana aga discuss for them kati olaba bakwatangamu eyali talented in that aspect naye tebayigiriza abaana balala ku communicating si kyekyo eyali omusirise wasigalirayo Zubeda yabadde atatya ate naye mu topic gyoba bakulabye nti nno mweno agimanyi ng'akuleka watai akulekawo dakiika ntono kuba ina wafuluma kati Zubeda mu East Africa have you ever interacted with Kenyans? Yeah, I have. Okimanyi nti bannayuganda bakola nnyo okusinga bannakenya naye omunnakenya agenda kubulira kyagenda okukolera kampani I will really do this work for you the other day I came I manage these people I will really ng'omunnayuganda ali bwati yagenda okufa emirimu naye tasobola kuvaayo kwogera nimbye tolimbye naye kiki nze manyi nti tulina ekizibu anti tebakitusomesa okuva omwana bwabeera mu P1 paka P7 paka senior 6 teacher yayogera ne Bazubeda bali confident nete waliwo time yonna bayigiriza omwana okwogera labayo abakulembeze baffe ayimirira n'avuma munne foolish stupid that man is an idiot poor communication skills nti ne bwoba onyiize oyogera otya kati eyo oro kati bwe tutuuka ku written awo munnayuganda oba omugobye okuwandiika sabaja tinzo omanyi mu kuwandiika oyinza okunkwata mu kuwandiika gwe you are not part of the narrative sebanze sali kweyo 21st century ati kyengamba kati hajati mu kuwandiika waliwo wana abannayuganda nga bakugu kati kankubulireko ekintu kimu ya kuwandiika ki kyembuuza abannayuganda olaba wano mu kusomesa it is very difficult okukwata omunnayuganda n'omugamba wandika essay ebigambo 100 kuki random topic write an essay write a piece an argumentative piece on wadogamba Paul Kafero on why you believe those results are falsified or active or why what you think about chimpandikire in 1000 words defend your objectives
babagamba kati mfe eno mu kuwandiika kyokimpeereza eno okidduse bibino bye basomesa abaana bammwe ticha baba talina budde ng'abagamba mwenna mukwate empapula muwandiike a story that ends oh my god bannange ye abasiru abo bye bakolera ddala ate ze omwana n'alyoka ajja kugamba they told us to write oh my god ate kati labayo oh my god kambuuze ezo ebipapula babikumaakingangako babizzangako nga bimaakinge tebatera bizza lwaki so they are supposed kati olaba nga language yo nga bw'okiraba erina awali grammar erina n'awali ogundi written I mean longer pieces of writing bagita directed writing naye ffe bagenda ne bamala obudde mu grammar if one if two prepositions prefixes suffixes sigamba nti tebina kyebiyamba nebina kuyamba muntu kuwandiika yobisoma mu kirasi ki ani suffixes ninayo ku mpapula ezo za ajja tinanti ngamba gwe wasoma mu kirasi ki olulimi ki lwobadde yogera ekyo tukireke nosooka onyambe mu luzungu mwabisomera waffe gye twatasoma batu ebizibu bitukubye nnyo netwerabira suffix yali mu kirasi ki kyekyo ebyo byali mu grammar naawe senior 3 senior 4 english obaaba nga sibijjukira nzijukira koma suffix kati ng'ekigambo kale it is okay ojjukira koma naye ojjukira ticho okusomesa wogikozesa olina kyoyawula weki question mark olina kyoweebuuza suffix kati awo did I miss that class nedda awo kati ticha jjukira baticha bajjanga ne boogera nayogeranga asoma enjiri nga bapakukuba balinga balagawo obudde ekikulu babawa butono nedda mukwano obudde obwo bumala obudde buba bumala naye ebintu ebituuka mu competition kwagala kuddusa silabasi senior 4 bagimale mu senior 3 batandika okukraminga mufune obwo marks zammwe ennungi ze mwagala kati ne mu compromisinga creativity zino skills endala zonna kati eyo mbadde kugambye tubadde ku ki suffix zubeda kati tubadde ku ki communication abaana abasirise basirikanga era nava mu class nga tayogedde kati agenda okutuuka amaze university akoze mascom akoze business class akoze eki world gye tulimu yaki zubeda kati yo media company oyinza ogamba oyagala business manager osobola business manager tayogera sisobola osobola business manager osobola kuandika proposal nara kati ate bagamba proposal giwandikira ku university okitegedde nti omuna Uganda proposal agitandikira ku university watandika ogitegeera kyekituufu watandika ogitegeera naye mu butuufu proposal weetaaga kugimanyira ku university ennaku zino zubeda kati okompitinga n'abaana abato abasuddewo bu tiktok bwabwe bulungi nnyo kati kutuze kati ne tudda ku collaboration abantu bagamba omuna Uganda ekintu kyatamanyi kuwakinga mu tiimu mpozi nga bakola nkwe n'abana Uganda tebasobola lwaki baatuwanga waka y'omu buli omu abeera bwati kano kajjukira kano tokopa new curriculum egamba bawe waka y'omu bakole bonna era ojja kufunamu akolagana olaba abazungu ne bw'oba nga bosi okola otya kasita tiimu ekulema okumanaginga oba olemeddwa omulimu naye ffe ogenda okulaba omuntu nga bosi akola wakiri emirimu gy'abakozi bonna agikole bamuwaane ye naye nga tebawanye mukozi we n'omugamba bannange delegate nga bosi tamanyi ku delegatinga ayagala ye abagenda mu meeting ye yakubira supplier ye yabaleeta ye yaba receivinga ekimanyi nti ati kati ate companies zehayaringa abantu okuyigiriza abakozi baabwe teamwork kati abantu abakulu abali mu myaka 5 obiraba ebyo byonna new curriculum negamba kati byonna tugenda bisomesa okuva mu senior 1 bitandikira mu senior 1 eno mu primary mwabaleka primary gyebiri naye mpola ne bagamba katandikire ku senior 1 aba primary bamenye kyetukola ki kyetwetaaga government nno ekoze kinene nnyo ekisooka edda twasomanga nga tetumanyi tugenda okusoma ne NCDC
syllabus y'omwana yonna gyagenda okusoma paka senior 4 yagikuteereddeko NCDCD kiki National Center for Curriculum Development ajati bimale eyo National Center saava wano nga nange sitegedde byodda National Center for Curriculum Development genda ku website yaabwe olabe curriculum buli subject weri nti gwe Zubeda wano wooli omwana wali mu senior 2 first term olaba byayina okubanga asoma ne bwe balina bimusomesa byonna weebiri kati lwaki tetubimanyi lwaki abana basinyani bakyasoma ebintu birala kati anti nkujira national curriculum batuuka bagamba biology bagamba introduce jukira twagambye objectives ezo skills zenkusomedde collaboration byani byonna digital literacy yoyo wagundi wa computer kati abasomesa nakuzo bagamba omwana genda okole research ne bagamba omwana aleete research kati eno new curriculum 21st century learning egamba omusomesa si yamanyi yekka mu kibiina wabula omusomesa ali mu banne abamanyi so ayina okutuula mu makati aba consolidating amagezi kati mu primary muli mu types of media TV journalism websites bikimu ebiri okay kati teacher ali mu kusomesa abaana abo omwana wo bw'osituka Zubeda owuwo ne teacher ani asinga muno okumanya by exposure omwana we yamusinze in that particular topic si kyekyo kati ekitegeeza teacher tasobola kubeera wali aleko n'amanyi omwana wo amugambe kati tugenda kola topic jukira topics zonna zili listed okuva mu senior 1 paka senior what senior 4 omwaka gugenda okutandika ng'omusomesa amanyi byagenda okusomesa abaana nawe omuzadde bw'obanga kati nga bwe mbagambye genda obidownloading beera nabyo kati omusomesa agamba tugenda kola media news biki tugenda bikola mu second term wiki eyokusatu ng'ayita mutabani wo ng'amugamba by the way nga tamu etandika kubanga bagenda mu holiday genda opreparingireyo nga bw'ogenda okusomesa banno ekikwatagana ne media oleete kitegedde kati omwana wo bw'agenda n'akola research abo bamuwadde skill ya digital literacy research bw'aleeta teacher amugambe ono information asusse class kati tukole babiri amuyigiriza okukonsolidatinga information ye omwana wo bw'apresentinga amuwadde communication skills confidence biki okitegedde n'atalina communication skills zisomera ku university nedda zino communication skills batandika mu senior 1 kubanga bagamba buli mwana buli subject gy'olina okusomesa ezo skills olina oziteekamu ne bagamba abaana kati bateke mu group work bateke mu groups tugenda kola topics branches of biology n'ogamba waliwo zoology botany biki ne bagamba buli group giwe buli group babawe batuule bateese balete mu class bapresentinge bajja kati mwawo n'omanya group dynamics mu group meramu leader nga yamanya okukumaakuma abantu ne mubeeramu researcher ne mubeeramu n'ayogera ne mubeeramu n'awandiika kati awo omwana n'amanya strength ye nti nze mu group kati gwe omusomesa n'ogamba ate gwe Zubeda oli wayogera njagalako ne Ashraf ayogere Ashraf abadde akankana olutandika okwogerera mu senior 1 senior 2 n'ayogera senior 3 n'ayogera abatayize kwogera senior fege n'okugwako nga mufukugo kati abasomesa lwaki bagamba bitumenya tetubitegeera kubanga tebaagala kukola research Zubeda njagala ogende just ku Google otypinge topic mbayo topic gy'omanyi yonna mu end of the subject ki yonna gwe nibe luba Luganda mpa randomly yaki ogenze mu Luganda ajati nguminkiriza ku topic oyaga mu subject kironda ndonda kale mpa mu physics physics Newton is zero. Which one? Which one? Akeda mu Newton is zero hajati. Tetutandika kumenya mu bunyomero. Ngezezaako okujjukira. Kale. New curriculum ebyekugamba. Kati omuzadde yenna genda ogugolinge
twagala chat GPT si kyo Yes. nkugamba ono omusomesa yagambye nti ebintu byakoze eki byamulemye njagala omuzadde naye aliko ogende ku chat GPT ogende ku Google ogende onyonye website ogambe how to teach Newton's law to senior 2 students of Uganda komao specifically those in Kampala oba ogambe lesson plan egenda kujja nga byonna buli kyononya kiri ku internet kitegedde negwe ino okwegenderayo onoonye kati gwe obubyo obuli mu omuzadde okusympathizinga n'omusomesa agamba nti tabitegeera. How is your child going to fare? Kubanga ebibuuzo bisigala byebyo byonna bitegenda kumakinga mwana wo n'ekisa kubanga omusomesa yagamba takola ki tabitegeera. Ebibuuzo ekyabisetingira ku new curriculum bakyusiza kati tebakyabuuza what nedda mukyeno mu secondary babuuza ki kati olaba edda batuwanga triangle ne bagamba angle right angle biki kati ennaku zino okugezesa critical thinking yo bakugamba Zubeda stands on top of a building. No, Zubeda stands at the bottom of a building, looks up at a bird that is up a tree. What is the distance or what is the angle? Kati ng'ekintu kyakola ki kyabongo kati nga history kati history bamugaziya political education bamujjawo ne bamuteeka mu history kati bayinza okubuuza Zubeda as a senior 4 student nga mwasoma maybe bajita batya Uganda na gundi ANC African National Congress mumaze okusoma notice zonna kati bakubuuza as a student of senior 3 whatever your class has been invited to speak to parliament as the young junior members of the ANC committee in your country. Can you prepare a speech telling the House the importance of teenage or of the youth in making state policies? Kati bye ebibuuzo bye babuuza nti olina okuba nga otegedde mama nkyange nedda nkulesi kati waliwo kati nga mu physics bagamba a young man on a bicycle with his girlfriend are riding through Bwaise and it has rained. The bicycle motorcycle slides. Can you explain all the physics concepts in this scenario? Abaana baffe tebabatya babokya bongo kati ati olaba kizibu kuggwe naye si kizibu ku mutabani wo kati okusinza bye babasomesa nedda okusinzira abaana amagezi gye gali ennaku zino kati babasetingira bwe batyo kati omusomesa akyalemedde kukujja mu class ayimirire atandika okubuulira enjiri agenda kusuula omwana w'omuntu kati ate wowaawo bw'ogenda bugenzi ku chat GPT era n'okwata n'ogamba on the topic of Newton's law formulate 20 scenario questions ate naawe oba weemenye tuma abaana baizo scenario questions bazikwereetere eno curriculum ekugamba omwana amanyi gw'olina okumulaga nti kyomanyi tupimeko wano w'okoma yes kati examples enkuwadde eyo curriculum ebambi kati abasomesa kiki ekibagana okusomesa abaana badde manyi eyo new curriculum ekola mu international schools zokka kati kyekyo kyembadde njagala okukwata nti abazadde babeera nga bayumba kati fe nze nkoze nnyo mu international schools bwe nalaba curriculum eno empya ne ŋŋamba government ereetedde omwavu naffe tugenda kuwonako abaana baffe bakole ki bagikwatemu naye ekwata omusomesa omunafu era abasomesa abali okutawaana nabo be basomesa bali mu government schools ne private schools Zubeda secondary school ali ku business alina ekikye kyagoba omunyumiza ebyo kubanga abaana ba Zubeda tebagenda kulwanira makerere balwanira university zaabweru Zubeda okimanyi nti mu bazungu tosobola kuba mugezi nga towandiika
se kati okuyingira kano kakakubiremu okuyingira university z'ebweru olina okuwandiika ekintu kye bayita statement of entry bakubuuza Zubeda lwaki oyagala kusomera waffe ate bw'oba osomedde waffe kiki ogenda okukolawo kubanga bonna bonna ensi yonna mufunye kati Zubeda olina okutuula owandiika akantu akanyuma kebanasoma ne bagamba waawo kati Zubeda gwe abaana bwe wasoma nabo bakola PCB asobola okugatta ne sentence esatu ez'oluzungu agatta bibalo kati ekyo nyukalikikira mu kyeyagala okugjawo kubanga ennaku zino ebitabo tebikyamala olina okuwandiika olina okusomesa abantu olina okuyigiriza abantu kati Zubeda okimanyi nti gweokola omulimu mungi nnyo okusomesa abantu okusinga ne Ministry of Education bulungi nnyo ne Ministry of Health balina lutandiko tuwa ssente kuba kati omuzadde abadde amanya ddya new curriculum bwekola babadde bamanyi ya international schools kati ati omanyi lwaki baita olwa nti new curriculum si bintu bye basomesa abaana nsomesa y'abaana kati batukanagamba nedda ebintu ebyo abaana bonna kati ffe twasoma nga omusomesa akusomesa topic 12 agenda kubuuzaako 3 bagambe nti omwana w'omusiru ku topic 12 bwe mbanga nze nasomye 9 mbeera musiru bano bagamba buli kyosomesezza kibuuza omwana nze Zubeda sigenda kwerabira mulimu abasomesa b'osomesa b'otuuka n'oyogera nabo n'otya n'okutya nze waliwo omusomesa gwe sina musomesa no yali akulira department ya science mu ssomero limu ne mubuuza fireworks baziteekako baziyasa batya n'agamba bateekako switch toseka kubanga buli katuni mmeka eziriwaawo abaana zibalabye nga okakumako omuliro ne kambuka combustion nze ndi wa literature and English ne mwewuunya kati nga tubuuza ne bagamba ebintu ebimu byavaawo mulekerawo bisomesa abaana ne babuuza how do you put out a fire edda fire bagikubangako makutiya n'amablangiti nego oli muto tolabangako ku kutiya yedda gye bayitanga guniya wagirabako ya saiso twagirabako kyali kikutiya nga kizito era nga bwe kikuba ku muliro gukola ki guzikira ne kutiya ez'ennaku zino zaki tiza bukutiya bwaki bwa plastic plastic bw'omuteeka mu muliro akola ki ajja sibe mukumise sigiri kati nabuuza how do you put out a fire n'agamba ogikubako blangiti ne mubuuza nyabo blangiti ez'ennaku zino za wuulu oba za plastic kati bw'abanga omuntu akulira chemistry tannaba na kutwala budde kusoma lebo akyalimu obwongo bwa blangiti nti ezikiza omuliro asomesa omwana yoyo asomesa omwana amugambe ekyo omuliro gukwate mu nnyumba yo omwana akwate blangiti yaffe y'omu China town 100% acrylic agikube mu muliro kati beebo ate nno omukazi oyo alina ekifo mu new curriculum weebuuza atuddemu mu office yeewuba mu mativu nnyo kati n'ekirala eyo gundi 21st century kyereeta egamba terigamba nti omuntu asoma luzungu lwokka asoma science agamba bino ebintu mubigatte omuntu ayagala math muteekereko math mu luzungu ajja kupayinga attention kati tekiwali kikugaana gamba if Zubeda traveled from Kampala to Mbale to see Elgon Mountains and she drove at 5 kilometers per hour because onyonya comprehension si kyekyo omwana osobola omubuuza how many kilometers did Zubeda travel n'akuddamu mu full sentence Zubeda traveled 138 kilometers from Kampala to Mbale akudiddemu oluzungu yes math amuzeemu yes katuyinza okusanga Zubeda nga yeyagala science mubuuze kola passage about the spread of diarrhea obeere ng'omwana ali mu luzungu naye nga revisinga ki science ng'ali mu science naye nga revisinga ki luzungu ne bino kati nga bagamba abaana mbu mathematics mu kifo ky'okutula nga tikyaleeta example nagiteeka ku blackboard tuma buli mwana agende ku supermarket afune obwo supermarket strips atuule yeebalire ekibalo kigwe nga tikyayitamu ng'okola ki omakinga buli omu naye bano baagala tikyajje n'ennamba ze 8 aziteekako ffenna tubeere okwo kati eno curriculum egamba nti abaana bamanyi
kati Zubeda nkubulize tugenda kusomesa addition shopping list ogijjukirayo. Zubeda went and bought two bars of soap at 5 shillings. Otandise okuseka nkomao genda maaso yati kati mu kifo kya ticha okunoonya ebyo ticha atuma abaana buli omwana aleete buli receipt buno obwa supermarket abuleete mu class abustapling mu kitabo kye adinge afune the most expensive item the cheapest item afune mode afune mean byonna kati abaana obatumye ebweru bagenda ku supermarket ayogere n'owa supermarket mbadde nsaba ku receipts olaba omuwadde that exposure agenda ayogere ki n'abaana mugundi n'omuntu mu receipt bwakwata agenda kukosa amagezi gatandika okutunda mu receipt anoonye n'amwanguyira awakoseza critical thinking wajja kubeerawo Zubeda yagala ebizibu okweraga yajja kunyonya receipt eva eno paka eno gyajja okuteekako wajja kubeerawo nze abitya nja kunoonya akanga akatono fenna tukole waka tumukuleete mu kifo kyaggwe omusomesa okutuuka otukolera waka kati n'abategeerera abaana bonna mu kiraasi kyekyo kati nga bwe nkugambye omwana mu social media wabeerawo omwana w'omuyindi nga ye kati mu P7 asasula misolo abala emisolo gya revenue gyonna n'agikuba wali ng'ali mu P7 abo abaana bali mu international schools abazadde balowooza nti bo babeera ku Cambridge syllabus tebali ku national syllabus. Mulimu amasomero nga gakola byonna bibiri nga basomesa abaana national curriculum with the new methodology. Kati Zubeda olaba mu P2 bw'otunula ku syllabus ya Uganda P1 and P2 yemu my community my home ani kati syllabus yaffe eya UNEB omwana we ali e Kampala Junior Academy Lohana baki asoma yemu n'ali e Karamoja kati ate government yefa kubali abali e Karamoja kati can you imagine P1 and P2 gendo gitunulire omwana we emyaka ebiri abasoma ekintu kyekimu kati abaana b'omu curriculum endala mu P2 babasoma rocks planets continents minerals bye babasoma mu P2 planets ndoza bazisoma na mu top class nze nakwatako olupapula wano mu Uganda. Yes. Mu masomero ki? Mu masomero kati ngaga kani ngani era bo kye bakola kati waliwo nze eri essomero ly'emanyi balita nsobola dyogera nga tebakubye kalango balita Harmony International liri Kansanga ndimanyi bo basomesa kati nakolako nabo kubanga njagala nnyo genda okuyiga budget babiri bebananye balyo abano bange nengenda nimba yigako kati bo kye bagezaako okulaba nti omwana waabwe ow'omu UNEB ate bamusemberezaako ayige methodology yaabwe kyobola nti abaana baabwe babateekamu critical thinking tebakomaawo kati nalabako waka waabwe nga bababuuza mifo kyo bagamba nga babagamba write the 10 businessmen top 10 businessmen in Uganda wewaki yali wana wa P3 what do you like about them what are their businesses kati ngolaba akaana ka P3 kabuuza mami CJs yani notekako Mandela KFC yani nogamba KFC nga franchise bajwa segundi kuku foods ne babuuza kati ani oba no bagamba media personalities omwana nagamba Zubeda this is what Zubeda does ono kino kyakola nolaba nga abaana batambula n'omulembe kati kyekyo abazadde kye balwanisa noweebuuza nti omwana owuwo kati tulina amasomero international ate abaana bava mu international school ne badda mu university zaabwe zaffe abaana b'omu international school Zubeda mu senior 4 bakola work experience senior 4 olumala agamba njagala kuba musomesa era ne bagenda bwagamba nti social media ayinza okujja nagamba Zubeda tubadde tusabako n'omwana abeere akoleko wano weeks 6 ayige alabo bakyayagala okukola owa abeera mu kyalo alima amatooke asiimula akola ki oli alaba oba obusawo bwayagala otuka nagamba obusawo si bwagala omusayi mungi kati ndowooza nja kukola foods and nutrition ng'ali mu senior 4 agenda okuddayo mu senior 5 ng'ekyokukola akola ki akimanyi mu senior 5 era ne bamusindika addeyo alabe tuba kyekyo kyennyini kyayagala okukola ne mu senior 6 ne baddayo ne bamusindika ate mugamba musomera mu grades anti mbadde sisigala gye gimu bisigala bye bimu senior 2 senior 3 kati wabeerawo senior 1 yebeera ya 8 ya 8 ya 9 ya 10 ya 11 ya 12 ya 13 senior 6 kati babakola grades ez'Amerika abeera mu grade 7 grade 8 grades zikoma ku 12 yazi bakoma ku 13 nengera basoma bye bimu
byebimu just bikyukamu bukyusi ngeri buli omu bwabisomesa naye nga new curriculum ye ate nze abasinza ogifunamu be bantu abali mu masomero g'omuntu w'omufuna mpola kubanga bagibasomesa kubanga yo bagireeta kuyamba muntu atalina sente za textbook lwakuba kati ekikyuka ne bagamba nti baseera basomesa kusiba baana kati bagamba buli mwana akole project owulira teacher nabagamba bwenna mugende mukole table mat project lwaki babatuma okukola projects ensi yaffe egenda eggwawo tulina okufuna engeri gye turecyclinga materials kati omwana bw'akola akameeza mu bucokolo alaga nti arecyclinze bw'akola briquettes waliwo essomero liri eyo lyamufuna mpola ndyagala nnyo lyenkozesa okurehabilitating abaana bange balita Kawempe standard ogenda n'otuuka nagamba abaana bakola yogati bayiga okukola ki kati n'olabira ddala nga kyekino kyekiyamba omuntu wa wansi omwana agenda okuva mu ssomero nga yayize yogati bamukola batya yayize briquettes yayize okukola art yayize okukola ki naye gana amasomero ge tutwalamu abaana nga class erimu abaana 70 tebasobola kikola kubanga abaana bateeke mu group work omakinga eddi bw'oba muli mwana ogenda muwa esse agiwandike y'ebigambo 6-5 abaana olina 8 ogenda gimakinga ddi kati abasomesa nga bakola ki babyejjako bagamba omwana tamanyi kuwandiika ng'obuuza omwana era abazadde bajja nnyo ne bajja ewange ne baŋŋamba omwana ng'afeeyiringa ogenda okutuuka omwana n'omubuuza kino bakibasomesa mu senior 1 nedda kino bakibasomesa nedda kino bakibasomesa nedda n'ogamba omuzadde kati genda downloadinga new curriculum ebyo bitabo ku website otunule ensomesa yaabyo omwana atandika obbiyita mugenda okulanga abaana babikwata ate babikwata mangu manyi abaana kasita omutuma ku internet kati ate abazadde ekyo tekikkiriza nti omwana omuwe essimu nti lwakuba new curriculum muwe kompyuta ogiteeke wali mu corridor ate n'abasomesa research bamanyi okukola bw'oba teyagala kusomesa agamba abaana genda mukole research bwe mala okukola research kiki ng'omululeetera kati ekyo ekintu abasomesa kye babalimba mu new curriculum temuli notice babalimba mweziri ne bagamba bw'oba ogenda kuba notice on food abaana kabasooke bakulage ezaabwe ze baleese ozitunemu olabe ki ekibuzeemu olyoka obongerezeeko naye kati ogamba Zubeda bagambe genda ofune notice ozikwata oziwandike internet ogimanyi kyonna kyoyagala weekiri kati omwana agugolinga ate bonna bagenda ku Wikipedia n'omusomesa agenda ku Wikipedia nolanga n'omusomesa naye ali limited so kati new curriculum Zubeda bwetyo bweri nyangu nnyo ate buli muzadde agenda agisome kubanga naawe olina okubeera ng'oli 21st century parent okusobola obitegeera anti kati jukira Zubeda bagamba nti emirimu mike givuddewo kati emirimu TV ekompitinga nammwe bulungi nnyo radio kumpi mwagijjawo mugirwanisiza bintu bimeka ebivuddewo olwa gundi advancements in science and technology edda buli omu yakolanga ng'olina ogende wa accountant ne kati ebimu osobola obyekolera odownloadinga quickbooks ku simu yo edda aba computer designer twabagalanga naye kati oteeka butesi AI ne kukolera image kati gwosobola okutwala omwana agende asome computer designing nga kyokka ky'omuwadde okay kati awo omuzadde ndowooza mbadde mukutte peni n'olupapula omanyi saagala mubeerawo nga bebasomesa wano ate mwetaaga okuddamu okujjako ng'olina kyeweebuuza bwebuuza naye nga ndowooza amasomero gakyuseemu akatereka kakali kyehaja teri abasomesa n'abazadde nze abazadde kati mbawadde kamu genda ku internet oresearchinge concept gye bayita Bloom's taxonomy Bloom's BLOOMS taxonomy Bloom's taxonomy egenda kulaga ente nga bwe Bloom's BLOOMS Bloom's taxonomy. Bloom yali musajja musomi yatukolera akantu ako akantu ako bw'okalaba kalina engeri gye kapanga ebintu akasooka kali kikogere mangu Zubeda akasooka kali ki
create eri waggulu akasooka ni wansi remember akaddako understand akaddako apply akaddako analyze akaddako evaluate akaddako create kati ago ge madaala omuntu galina okutuukako ku creatinga kati ensomesa yaffe etukomya ku understand primary yonna remember who was he, who what kati bwe tudda mu secondary ne batukomya ku understand. Kati you can't osobola kubuka ku understand nodda kuki create kati ogenza okugamba abaana baffe tebabooche mutwe kubanga gwe teacher we yakuleka singa yakutwala ku analyze tewandiyokye some like you wouldn't think anyone was banning. Kati that is what education is supposed to do. Kati gwe Zubeda wabuka zino steps nogenda ku create nawe tomanyi bwe watuukayo kubanga you are naturally like that. New curriculum egamba buli mwana alina okubeera ne potential ebeera nga Zubeda oba esinga Zubeda nga Zubeda we tutandikira. Okay, so kati Bloom's taxonomy ko tusuze we tukomye kasubire buli omwaka ataddemu mu ssimu nze mmaze okukateekamu wano n'enkalaba kati tugenda gende okukasoma abazadde tulaba ate we tuwagala obwongo. Njagala okubeebaza okubeerako munzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.